Eno yembadde nkulaga ye Bulenga Busega Street okuviira ddala ku kkubo eri e Bulenga okutuuka wano e Busega. Kati mu kaseera kano waliwo bingi, emirimu mingi egibadde gikolebwa wano ku kkubo okuli okutunda enseenene. Wano e Busega wamanyiddwawo nnyo ng'ewatundibwa enseenene, naye mu kaseera nga kano omwezi guno ogutali gwa nseenene wonna wabeera wakakkamu ddala. Ate nga ne KCCA yajjawo abantu bonna abaali bakolera ku nguudo wano nga batundirawo ebintu nga ebyokulya, engoye, engatto n'ebintu bingi eby'enjawulo. Kali koolengera ke katale akapya akali mu kuzimbibwa okulanga abantu bonna abakolera ku luguudo wali e Busega mu katale akakadde bavaawo badda mu katale kano akali mu kukolebwa. Era akatale kano kagenda kukyusa nnyo ekitundu kino eky'e Busega kubanga kali mu kuteekebwako paaka ennungi, kali mu kuzimbibwako koolansi ng'ono agenda kuba ayamba okuconnectinga Busega, nga koolansi ono agenda yita no katale ng'ava Busega agende Kabaale, Kibumbiro, akoonere ddala paka Lungujja, nga omuntu abeera ava mu katale wano ng'avudde mu bitundu ebyerungujja tekimwetaagisa kugenda Nateete, ng'asala busazi n'agwa erungujja paka Mengo. Ebyo enkyukakyuka ezimu ezize zikola wano. Eno kampani ye Mandela ekola wano, yebigenda wano mu maaso. Ekitundu kino kirina enkyukakyuka nnene gye kizze kibeeramu okuva ku myaka, oli waaba yali akiyiseemu mu myaka 10 egiyise, mu kaseera kano watuukawo alabira ddala nga kintu kya njawulo. Waliwo flyover, bintu bibeera ddala bya njawulo. Ono ye Busega kwe tuli. Oyo ye bypass, oluguudo oluconnectinga ku roundabout eno eya wansi, wabula nga mu kiseera kino luleeta buleesi okuva e Masanafu terukyazzaayo, nga yenna abeera agala ng'ava e Nateete ayagala okukwata ku Mityana Road oba ayagala okukwata ku bypass, kati akoolera ddala n'ayita ku lawundi esooka ey'e Masaka, n'ajja n'ayita ku lawundi ey'okubiri gye twayitangako okugenda ku bypass n'okkirira paka ku lawundi eya wansi eya Mityana nga w'oconnectingira okugenda ku Northern bypass. Eno ye Busega nga weefaanana ne wezze ekiwuka. Tujja kuba tukuleetera ebifo eby'enjawulo wano ku Spotlight nga tukulambuza ebifo ebiriraanye ekibuga ne mu kibuga mwennyini Kampala, okulaba nti ekibuga w'okituukamu tosanga kuzibuwalirwa nti woba nga wakoma okujja mu bitundu bino eby'e Busega emyaka 5 emabega, owajjanga wasangangawo lawundi emu
ng'oluva direct Nateete olutuuka ku Yokatale ng'ozinga odda ku bypass ekitakyaliwo mu kaseera kano ng'oleegera ddala paka ku Mityana Road. Eyo ye poliisi ekuuma emirembe mu kitundu kino. Sigalako ku Spotlight, tujja kukulamuza ebifo ebyenjawulo okumanya Uganda nga weetuuse era Uganda nga weerema. Birivunamayo be Katonda ow'amaanyi gewekayoka. Eyo ye bypass eri Entebbe Express yeyita waggulu neyolekera paka ku kisaawe Entebbe. Eyo poliisi gy'olaba yekuuma ddembe wano kitundu. Otuuka mu Busega okuva abantu we baviira ddala ku nguudo olabira ddala nga kati ekifo kitangaavu ddala bulungi, ate wali nga ku luno olunaku olw'Essande ng'abantu abasinga tebaakoze bagenze kusinza, luba lutangaavu bulungi nnyo. Wano tubanga abadda sayidi ey'Ebulenga Mityana Road. Mityana oluguudo baluteerako ddala n'obupande watali kukkiriza boodabooda yonna yadde emmotoka eyitawo nti erina okupaakinga.